tuli Makindye mu kkooti y'amagye era muganda wange General Court Marshal wali e Makindye wano mu Kampala bwe batyo bannange bamaze okubeera nga basomera emisango era nga be basomedde emisango sebalala ba kibiina ekya National Unity Platform abaasibwa olw'ebyobufuzi bano muganda wange emisango gye babasomedde mulimu ogw'okubeera n'ebyokulwanyisa era nga bagamba nti babasanga n'ebyokulwanyisa 13 nga bino byali mu ngeri ya bomu oba ebibwatuka bi explosive devices. Katukukosa n'omusango omulala ogwa treachery okulya olukwe oba okulyamu olukwe oba obutabeera beesigwa kwegamba baali badde eggwanga libeesiga okuba nti bannayuganda kyokka ate ne baliryamu olukwe gwe musango treachery. Kakati mannange kooti y'amagye ebadde ehomeddamu omutwe Brigadier General Freeman Mugabe ono mannange bw'atyo yasomedde bano emisango era mannange mu ngeri y'okubeera nti nno gibasinga abamu ku bo nga bebeewaako obujulizi era nga kuno kuliko Olivia Lutaya, Rashid Segujja, Robert Lugumayo, Muhyiddin Kakooza, Simon Kijambu, Abdul Matovu n'abalala era nga bano bannange bwe batyo bakkiriza nti omusango oba emisango egyo kituufu baagiza bwe batyo kuguli omulundi bwe baayogera bwe beewako obujulizi kati guno omulundi bwe babaziza mu kooti bwe batyo nga kooti ekakasiza ddala nti emisango gyegyo era baagiza era nabo ne bakkiriza kati olwo ne babasomera ne babavunaana kitegeeza nti balina okudda babasalire era nga byonna munnange babyogera era bibaddewo nga kamera zebatunuulidde lawyer omu abaddeyo bw'atyo bwatutegeezezza mu kooti. Kakati abalala abavunaaniddwa kuliko Misach Kiwanuka, Ibrahim Wandera, Asbat Nagwere, Stephen Musakulu, Sharif Matovu, Davis Mafabi, Livingstone Katushabe Kigozi, Swaib Katabi, Stanley Lwanga, Siraj Obalayi, Joseph Muganza ne Paul Muwanguzi. Kati gurupu eno munnange ebadde ku rimandi okumala emyaka 4 mirambirira bano gyebuvuddeku munnange bakkiriza emisango era nga kino bakikola nga bamaze okubeera nga bamatizibwa nti General Museveni agenda kubeera nga abapadoninga kwegamba abasonyiwa. Tetumanyi gye biraga tekabanga kalinga akatego k'omuntu wabakkiriza then gamba kalingeri jakkiriza naye ndowooza process by process. Kakati munnange ku Monday ebibaddeyo mu kooti bannamawulire tebakkirizibwa kubeera nga babeerayo. Brigadier General Mugabe bw'atyo abasindise ku limanda paka lunaku lwa 3 wiiki eno yennyini kwosa just nkya nga tukomawo mu kooti. Kati olwo bagenda kukomawo muganda wange abasalire era ababuulire ebbanga lye bagenda okubeera nga basibwa tufudde. Abasalire era ababuulire ebbanga lye bagenda okubeera nga basibwa. Sajja yinza okugamba nti okusinziira ku musango ogwo omusango gubadde gwa kalabba leka tukusiba emyaka 5 kale. Muganda wange anti ebe Uganda bano basooka munaye kubeera nga bakwatibwa ne basibwa ne bateekwa ku limanda
ku misango egy'okubeera nti no balina ebyokulwanyisa ebibwatuka explosives 13 era bano bakwatibwa Novemba, wakati wa Novemba 20 ne May 2021 olwo emisango emirala egy'obutabeera beesimbu eri eggwanga lyabwe nagyo munnange ne gye bakola ki ne gye bateekebwako oluvannyuma. Kakati bagezezaako nnyo okubeera nga basaba bail applications bazitaddeyo nga basaba okubeera nga beeyimirirwa mu kkooti eno ey'amagye era nga bagaana okubeera nga beeyimirirwa ng'ensonga gye bawa nti ababeeyimirirwa baba suretities mbuba tebalina bisanyo bimala era olwo oluwaabi bwe butyo nga lugamba nti wakati wa Novemba 20 ne May 2012 mu kitundu eky'Ejjinja, Mbale, Okukosa, Kireka, Naakulabye, Kawempe, Nateete, Kampala Central nti bano be bavunaana nti babasanga nga balina bomu explosives 13 ate nga munnange birina kubeera n'amagye teri muntu mulala wa civilian alina kuba na bomu. Kakati abamu ku bawagizi ba NOP bakwatibwa Kalangala district nga bwebweni yali agenda Kalangala yali agenda ku campaigningirayo era ne bakwatibwawo ne ba Eddie Mutwe bwe batyo ne basibwa naye abamu baateebwa Eddie Mutwe ne gurupu ye bano BNL abo baali baateebwa dda emyaka egiyitidde ddala emabega bamala emyezi oba ng'emeka naye era ku nsonga y'emu ate era bodyguard wa Bobi Wine akireewo Kivumbi naye abadde avunaanibwa kubeera na bintu by'amagye ono ateereddwa yayimiriddwa akkiriziddwa okubeera nga yeyimirirwa era bamugambye alina kusasula $2 million cash nga tanaba kubeera nga ateebwa naye ezo bagamba nti ozisabayo oluvannyuma naye ezo bazitutte kakati bamwotaddeko amateeka talina kuva mu Kampala era nga munnange bwaluwoleza okubeera nga ava mu Kampala kitegeeza alina okuba nga afunye olukusa okuva eri kkooti y'amagye wali e Makindye naye oddirayo awo ng'oyagala omulagawa mwagala genda mu kimulo kuŋŋaana kale sigala e Kampala n'otuula osirika n'olinda kugenda kuwoza buwoza bannange.